Mateke yennyamidde olw'abazadde abasussa okutuusa ebikolwa eby'ekikabbulu ku baana baabwe. Abyogedde mu kutongozza alipoota ey'abaana abawala n'abakyala balemeddwa okwenyigira mu by'obufuzi olw'ensonga ezitali zimu. Abazadde bangi bazze benyigira mu bikolwa eby'okutulugunya abaana nga beekwese mu mbeera ey'okubalambika. Bangi babatuusaako ebikolwa eby'ettemu ebibaviirako n'okusimibwa mu mbuga z'amateeka. Babitebye okukakkana nga bakaligiddwa. Kino kyennyamiza Minisita w'abaana n'abavubuka Mateke olw'abazadde abatuusa ebikolobero ku baana baabwe. Abadde mu kutongoza alipoota ekwata ku baana abawala n'abakyala eteereddwamu ensonga ezibaviirako obutenyigira mu by'obufuzi obutereevu. Alipoota eno etuumiddwa Equal Power Now Girls Political Participation. Ivete Ovre nga yakulira ekitongole kya Plan International mu Uganda agamba nti bangi ku bawala bakola okusalawo nga beesigama ku bantu ababeetoolodde. The report also notes that girls and young women engagement and participation is strongly shaped by what is acceptable to the communities they live in. This reaffirms what we already know. The social norms and beliefs affect what girls or boys of different ages should say or do, and that they influence the way adults let children participate in decision making. Minista Mateke asabye abazadde okukendeeza ku bukambwe eri abaana. Ensonga eyo y'abazadde okutuluguza abaana oba okutta n'abaana baabwe. Abadde bagoberera ebintu bye mbadde njogerako. Waliwo abazadde bangi nga bo tebamanyi ekintu buzadde kitegeeza ki. Bo bamanyi okubeera omuzadde kuzaala mwana n'omuteeka wali. Yennyamidde olw'abamalamu abakazi n'abaana abawala amaanyi bwe baba baagala okwenyigira mu by'obufuzi. So eno launch ya kusensitizing abantu bagamba n'abakazi tusobola kubeera chairman LC1 tusobola kubeera and of course wekiri. Justin Nakiwala omwogezi w'ekitongole kino awagidde abawala n'abakyala okwenyigira mu bukulembeze olw'enkulaakulana. Respondent also recognize the existing barriers when trying to participate in politics, and just like we have seen the skit, the issues of power and who is supposed to do what is basically creating barriers, and these all stem from the gender, norms and social norms that point around what a man should do, what a woman should do, what a... Abawala bazannya emizannyo egyolesa endowooza z'abantu mu by'obufuzi. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino. Wabalanya Peace Navuga, President Museveni